Aseru Joyce Madina yatwaliddwa mu ofiisi y'amaka n'abaana e Kayunga ng'alangibwa gwa kukakana ku bintu bya mugenzi bba John Sande n'abitunda. Ono avunaanibwa mukyala mukulu Elizabeth Namulondo n'abaana be. Okusinziira ku bano omukyala ono emyaka 7 gye yamala ne bba teyazaala wadde omwana kyokka olwafa bw'ati n'atandika okufuna babbulooka okutunda emmali y'omugenzi n'ennyumba. Olumu yeegabira bampa mama yeegabira mu baamuwa nakola ki atunda tutumanyi kigendererwa ki oba tulumizibwa ddala kuba teyazaalawo. Okusinziira ku John Kitimbo omu ku baana b'omugenzi muka kitaabu ono yatuuka n'okwekubaana n'omukuza ne batunda ettaka nga balowooza nti bali bagenda kulaakulanya bintu bya mugenzi kyokka ssente zonna ne bazizza. Bateesa tunyirizeeko enju eri wali wennyini omuzeeyi we yafiira tugende tufuneko luumu awo endala ziyambeko. Waliwo entaana eziri ku siraabu nga tuteesezza tuzikole ki ziterezebwe mukiba kisoboka. Waliwo n'ennyumba endala eri ku kijja e Kayonjo nayo tugisereke. Nti kino tekyabamalira muka kitaabu ono yatandika n'okugoba abaana ba bba mu nnyumba n'aleetamu abaana be yazaala mu bufumbo bwe obwasooka ng'abaana ba mukyala mukulu buli agendayo bamugobaganya. Kati awo bwe baagira ne ŋŋamba abaana bange nga bwe batalina wakubeera bagende bakole ki bagimbe babeerewo. Omukyala yagaana ate nga nasooka mukubira simu ne mugamba omwana wange alemereddwa ati okupangisa naye muleke ajja abeere mu eyo ennyumba ey'ettaka. N'agamba nze sirina buzibu kuki ku baana. Waayitawo ekiseera kitono omwana waatwalira emiti ng'omukyala oyo agamba simwagalawo wano. Elizabeth Namulondo eyali mukyala mukulu w'omugenzi agambye nti mukazi munne ateekwa okukakkana ennyumba bba gye yamulekamu ekuŋŋaanyizibwamu abaana n'abazzukulu b'omugenzi bonna awatali kusosola. Kyenjagala munnange ono alina abaana bato. Njagala tusitule abaana abo tubeere nabo mu maka gaffe tukulize abaana abo waka kyekyeyoka kyenjagala. Aseru Joyce alumirizibwa okwekomya emmali y'omugenzi agamba nti newankubadde yasanga bba yazimba ennyumba temwali wadde akantu nga ne kabuyonjo yennyini tebaalina era we yatandikira. Tukoze ne bba wange yali musajja talina ssente. Mukuze biki? Ne tugula ente n'efa naye ente nekola ki yafa kyetwaganyirwamu. Nasanga amaka gatyo nga bw'ogabulira nti gatyo. Agamba nti bano ekibaluma bujja kubanga omugenzi okufa bali bayawukana dda ne mukyala mukulu nga n'ekyokugamba nti agoba abaana si kituufu. Omwana oyo omulaba yajja wange ku mulimu gwenkola n'angamba maama njagala kukola ki kuzimbako wali awaka. N'engamba fayini tewali ki tewali bizibu. Naye Julie alina omukono oyo mwana mubbi kwentandika kunyonyola buyinza kutya ne buziba. Collins Kafeera akola ku nsonga z'amaka n'abaana e Kayunga asoose kukatema baana bano nti bateekwa okugondera buli mukazi kitaabwe gwe yabalaga nga maama waabwe bakkaanye basobole okutambuza famire yaabwe. Singa taata waabwe yawasa omukazi ono n'abaana abo nga bagulidde awo babaana be naye taata wammwe maama ono akakasizza bulungi nti abaana be bazze buzi naku zino kitegeeza talina bukusaba bagobawo abaana baani bw'oyo omugenzi kitammwe tukategedde. Ensonga eno yakuddemu okutunulwamu ku bbalaza ya wiiki ejja.